Eddimu ery'okuyoyoota enguudo ezigwa ku kiggwa ky'abajulizi Namugongo kugenda bukwakku yadde nga enkuba eyonoonye ezimu ku ezo ezibadde zikoleddwa. Okusinziira ku bamu badayirekita abava mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo Joseph Otim, yadde nga enguudo ebitundu 94 ku buli 100 ezidda ku kiggwa kino zibadde zimaze okuyoyootebwa, nnyingi ku zino zoonooneddwa enkuba effudemba ensangi zino. Bw'abadde ku mulimu ogw'okulambula okulaba enguudo wa we zituuse nga keetereekerero kagenda mu maaso ak'okukyaza Paapa Francis kagenda mu maaso nga n'ebintu ebirala byonna bikoleddwa ku kiggwa ky'abajulizi Namugongo, Joseph Otim ategeezezza nti abakola omulimu guno basaanye okukola ekiro n'emisana okulaba nti obudde obufiiriziddwa olwa namutikwa w'enkuba effudemba ate basobola okubweyambisa ng'ayogerera kampuni eno Maksali bw'annyonnyola. Enkuba bw'etonnya basooka ne bavaawo naye olukya bweti nga bakomawo bakoze ku makakiro era kati balabika bali omukoso okumaliriza mu time. Ebitundu by'enguudo ebirala ebikoleddwa era nga n'emyala ku mabbali gizimbiddwa. Otiimu agamba nti abantu abatambuza ebigere bajja kusobola bulungi okweyambisa amabbali g'oluguudo. Mu mbeera eno y'emu Otiimu agamba kijja kuyambako n'okukakasa abantu ababadde beemulugunya nti oluguudo luno lufunda. Bakoze kye tuyita slabs ze bagenda okuteeka waggulu w'emyala zibeerenga walkway abantu kwe basobola okutambulira. Slabu ezo bayinjiri abatunnyonnyodde nti bagenda okusinga okwetaagira naddala mwe bannamawulire okuyambako okubuulira abantu aba bulijjo tekujja kukkirizibwa kuvugibwa motoka wadde okupaakinga. Oluguudo luno oluweza kilomita 8 okuva ekireka okudda ku kiggwa ky'abajulizi lwaweebwa Starling okuluyoyoota ku nsimbi za Uganda obuwumbi obusoba mu 10.